Gwe na Munnayuganda agoberera enteekateeka zange ku mitimbagano naddala omwana ow'obuwala n'abakyala, kkiriza nkutuuseeko obulabe ebirwadde ebiva mu kukozesa pads oba ebivuuvu mu lulimi Oluganda. Nazzikuno bajjajjaffe bwe bagendanga mu nsonga ez'abakyala ez'okwekoonanga akagere baakozesanga ebigoye okwezizika emmanga eyo ku lusozi Nabunnya ne bagezaako okulaba nga baleziyiza omusaayi okubakulukutako. Ensangi zino olwa tekinologiya eyeeyongedde okuba baana baliwo mu ggwanga lyattu Uganda n'okwetololwa Ssengendo Nabulamu, baaleetera ebivuuvu ebizungu okuba eby'omuganjo ennyo, anti birungi okukozesa, tebyesittaza, binuna omusaayi era oli asobola n'okeenaanika n'otamanya nti oba akambadde. Naye mu kyo mulimu ebirwadde nkuyanja by'osobola okujja mu kukozesa pads ezo nga bw'oba teweegenderezza osobola okuvaako okulwala obulwadde obutawona olunaku olwaleero. Kkiriza ezo endwadde zonna ezisobola okuba nga zikutuukako ng'okozesezza ebivuuvu oba pads mu lulimi Olunyaanyimbe na watya w'osobola okuzeewala, wabula nga sinnagenda wala ngenda kuwa ennamba y'essimu eno gwe wenna ayagadde okumanya kika kya paadi ki ekirungi ky'oyinza okukozesa ne kitakuviirako nnyo kabasa, oba kiki ky'olina okukola nga wakava mu nsonga oba nga wakakyusa pads n'otalwalwa ndadde zineeno. Ennamba y'essimu eri 0743 24 39 87, kugambye eri 0743 24 39 87. Bagenda kukuyamba gwe omwana ow'obuwala n'omukyala oleme kukwatibwa ndwadde zino zingenda okubuulira. Endwadde ezimu ezikwata abakyala n'abaana ab'obuwala nga ziva ku nkozesa ya pads zirina ebintu bingi ebizireetera, omuli obukyafu kw'ossa n'okukozesa paadi essaawa empanvu ennyo, kw'ossa n'obwo obulwadde obuva mu materials oba ebikozesebwa bye bakozesa okukola ebivuuvu bineeno bye mwenaanika. Ezimu ku ndwadde kuliko okukosa sisitimu yo ekulemberamu okuzaala oba reproductive system mu lulimi Olunyaanyimbe. Paadi ezo zennyini zikosa ekirumba, paadi zennyini zikosa ensigo, kw'ossa ne sisitimu yo ey'okussa. Zisobola okuviirako okusiyibwa okw'amaaso, kw'ossa n'okw'ennyindo n'olususu, ate nga zisobola n'okuviirako okulwala ekirwadde kya kansa. Paadi eno engeri gy'ogyesiba okuva ku makya paka kawungeezi, ate nga njagala nkutegeeze abakyala Katonda yabatonda ng'asobola okusika empewo ng'ayita mu maserengeta eyo wansi, naye olw'okuba paadi eba egaddewo esobola n'okumuviirako okuwunya oba ekivundu eky'olubeerera, kw'ossa n'okusiyibwa mu bitundu bye eby'ekyama. Paadi esobola n'okuviirako obugumba, anti essa wansi fertility rate yo oba okugirinnyisa ennyo. So mutaayi wange, ebyo ebintu byonna olina okubissaako essira nga bw'ogenda mu nsonga. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa bw'oba ogenzeemu n'omaintaininga obuyonjo obwa waggulu ennyo. Tokkirizibwa kukozesa paadi kusukka ssaawa 8 kudda waggulu. Paadi at least ekozesebwe wakati wa ssaawa 6 ku 8 ekyusibwe okwewala endwadde ezo. Na kiki ky'olina okukola buli ntaka era ng'omaze okukozesa paadi kikuyambeko okunuunamu obutwa obwo bwonna oba buleeteddwa paadi eno mu mubiri gwo osobole okuba ng'odda engulu. Ekyo kyennyini ky'osobola okukozesa okubunuunamu. Kuba ennamba y'essimu gye nkuwadde waggulu awo 0743 24 39 87 osobola okutaasibwa. Ngenda kusaba vidiyo eno gimpeere mukwano gwo, mwannyoko, maama wo naye nga mwana wa buwala, tusobole okubataasa ku ndwadde enkuyanja ezoolekedde bonna okubakwata abakozesa pads. Nze omwana Soda, Export TV YouTube channel subscribing, TikTok following, Facebook following, ate sharinga obubaka butambule. Namugere Kadunda abankuumire ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Export TV to the world.